Becky is doing something that is so alarming. Abadde ali mu kupostinga omwana embeera ejalimu. Takaptioning atakola kyatekako butesi sound. Yaso sena atuwaka video. Ebya Chosen Becky n'omwana we Imran ebibye si birungi. Abakulu obegase ekika kyonna okuvuma omukazi oyo omuyimbi waffe Chosen Becky. Team Chosen Becky njagala mukazi alinge mu comment section now cause twina olutalo lwe tulina okulwana ate tulina olugusa nkimanyi era bwe muli musobolera ddala cause size zino entalo zetusose okubanga atulwana. Nyini nyongera okujjukiza aka video kano mbadde nsaba okampereka like kamera kasotambula katukire bonna abanjagadde kumanya kweno information awo nyini katutandikireo n'amawulire gaffe galero onako olwalero Chosen Becky yakedde ku macha na postinga omwana we nga tandika kubanga abeera obulungi nalabye empuuta kambiyite empuuta azasobodde okuvaayo ne zitandika okumwogerera ebigambo ebisongovu nga bagamba Chosen Becky teyandisobodde kuvaayo teyandivuddeyo na postinga Chosen Becky kino kambabuuze bino kale nyinza obanga nina omwana oba nyinza obanga sina mwana naye eyo feeling buli omu agifuna osegera wali otuuka n'okoowa osegera obulumi n'obulye n'ogamba tuvula wali abakazi abamu omusajja muwasa bayombamu omukazi n'atuuka kugenda ku TV nagenda omulangira sirwa kuba mba bayagala mulangira naye wali otuuka n'okola ki n'okoowa kati Chosen Becky she's a socialite ate muyimbi kitegeeza kino obulamu bwe yasobola okuvaayo n'abuwa mu public waba asobodde okuvaayo n'ateekayo omwana we mu public kitegeeza omwana we naye public figure naye navuddeyo n'endaba empuuta nga zivaayo nga zivumayo omukazi by the way banange kyanumye nnyo mu comment section njagala kumanya endowooza yo olowooza Chosen Becky okuvaayo na postinga omwana we kina gwe kikosa oba just yandibadde kubanga kimanyika Chosen Becky naye talina sente bulungi okutegeera asobola okubeeraawo omuntu navayo n'agamba Chosen Becky omwana wange namutwala America afune obujjanjabi kyogamba aba atafunye obujjanjabi olowooza basobola okuvaayo bamuyambe cause yali si lunaku lw'ejjo lwe yasoose okuwanga abipostinga eby'omwana we otegeera yali yatandika ddawo bipostinga ng'akaaba naye timwali temubiwaaki amatu kati wasobodde okuvaayo na postinga video ng'akaaba lwaki muvuddeyo mwasama okitegeera kino tosobola avaayo kubanga yali apostinga omwana yeka nga temubyogerako kati Chosen Becky wavuddeyo na postinga ye kenyini ng'akaaba lwaki muvaayo mutandika okwogera ebitakwatagana okitegeera kino ekyo mu comment section nawo njagala kumanya endowooza yo ku baana abavuddeyo ne bavuma Chosen Becky ngenda bakuwa mu maaso awo nalaba ne Kasuku yasobodde okuvaayo nawa opinion ye yadde simbi naye era tolina kuvaayo nayogera ku muntu because anytime from now so chikutukako alabi brown sugar oba black sugar oba black bicholo naye yasobodde okuvaayo nabyogera ku bigambo bingi nnyo bebogedde ebimu ebitansanyusiza nganze wa team Chosen Becky team Dictator Amiri tebyansanyusiza ngenda kwankupengera kana ka video soko kawulire nawe mpe endowooza yo mu comment section. Ettima terigenda kuyamba tosanyukiranga bagwa sanyukanga olwaba abayimuka sanyukanga olwaba abayimiridde eriyo Katonda byakolera n'agamba naye n'omwana asanyukira nnyo banne naye kamukolera asanyuka. Becky is doing something that is so alarming. Abadde ali mu kupostinga omwana embeera ejalimu. Takaptioning atakola kyatekako butesi sound. Yaso sena atuwaka video embeera y'omwana nga bw'etambula omwana yazimbye enzisa ajja ssaamu ng'omwana ayiriitira yes n'amutulaga ne mu kamwa. Oh no. So I felt so bad as a mother. Okitegeera ate ne comment section nenziyitamu nga she's paying a deaf ear alabika postinga n'avaayo buki we completely understand nti n'oli mu bulumi fenna obulumi obw'omuzadde tuba tusobola okubukola ki okubutegera but that is too much. Don't fail your son as a mother. Ekyo ekintu simanyi lwaki I don't know bwe mba njogera ebyekisiru bawulira ebyekisiru baagala nzije ngamba abasajja mwemwe mukole mutya ebyo babiwulira the time when I'm speaking sense I don't know why people are not listening. I don't know oba kubanga njogera mu luzungu kati leero kanjogere mu Luganda mbeegayiridde buli muzadde ali eyo singa okeera ku makya n'ozaala omwana mbeegayiridde ne sekwegayirira yenna please taata bw'alemerera okubeera taata w'omwana wo don't fail tolemererwa kuba maama wa mwana wo ono omwana kijjukirwe nti nemabegako Chosen Becky yali yamukweka
nga tamuteka mu mawulire nga yamukweka because ono mwana siwa dictator me this is the first born yali yamukweka nga tamuteka mu mawulire until pressure came in a lot otikire twakolanga ne stories wane no ngokiremerako gamba alina bameka otegera nga yeta chikiriza omwana Chosen Becky kino nkikugamba and you will see the results in the near future. All of us mothers go through a certain time that we cannot come out to say. I really want to wake up one morning and share the whole story of my pregnancy. That day women will not, people really go through shit. Yeah. But we keep quiet. But you say you talked about I talked about it naisa chigenda into ochegere sayogera nyonyo, but there are things muri mpulira ngoba you people need to know ochegera kubanga tusa kwata mwana ali mweyombeera ala inshallah singa tachogera kye kinuma inshallah singa mukama woyo mwana obulamu agenda kukula bine bintu agenda kubiraba ne oli bidilitinga ku TikTok yo. I want you to remember that social media eringa archives etereka tayogera if oyizo kubanga ekikuposting sebintu bino you want help which is very what okay oyizo kubanga ekikuposting sebintu bino obuliranga oyagala gwe kijja kukakanya. Think about the boy's mental health jebujja maso nga akuze bino ebintu bisobola okubeera ebivumo gyali nga akuze. Chosen Becky omwana mulwadde naye yagenze nakola video ng'akaaba kikyamu ng'akaaba bali bulaka kyamukoze n'okiwulirako nkyogeddeko ne bwe mbadde awo nga mbadde nkola interview ne Zubeda ne nkyogerako it is sikitegeera bulungi era mu video mbuuziza context yadde akola live n'atulika n'agikaabiramu oba baba nga yakote mukwasi video it's bad abantu balina ebizibu Abannayuganda si basanyufu ffe abantu tubesibyeko bwesibi oba okitegeera mubalemeddeko agenda awuliriza akayimba ka Dr. Tikaba mpola ng'oli mu kisenge kyo kati ali mu nnaku ye kati Bad Black akyogeddeko nkirabe ku internet abamuwagidde nga nkumulu tate nga mutuufu kati ebyo bigenda mu stressinga tewali nsonga waki okaabira mu kamera okitegeera okujjako nga kamera ekusanze okaaba nekugwamu n'ogwagigwamu tekiriiwo. Chosen Becky ate Chosen Becky mukwano gwange naye TikTok eyo ne social media agikendeezeemu n'abaana bonna yabakolerawo emikutu omwana buli walwala n'amuteekayokko kino tekimwongera kubeera nti agumaagumamu kisobola okuba kirina therapy gye kimuwa naye nga benkunyonyoddemu to what extent omuntu olina okwesigalizaamu kali akako wakitegeera olina okulekawo abantu we bakulabira omanyi bagamba nze omanyi waki simiitinga nnyo bantu Kasuku, I love you so much. The moment you meet your star omuntu balina osigala nga bali star struck